owai omanyi nze nyina ekintu kye bayita okusiima njagala kwebaza Servant Constructors Limited ku lw'akapulaani kano ke bankoledde nabadde njogerako n'omu ku bakulu mu kampuni eyo nga nsharingidde kapulaani kano kye nasoose okumubuuza nti katudde ku bunene nkayitaka kubanga katini omanyi waliwo bagambira nti mangada asinga Ssekyungu okuwooma ekikulu tekiri mu size naye enteekateeka gy'oteeseteesa akatono k'olina baakutte kapoloti ka fuuti 5 ku 5 ne bantulizaamu akayumba kano muganda wange ennyumba eno eri ku 5 ku 5 fuuti 5 ku 5 bisenge 2 amadiira 2 kicheni eri munda ebisenge 2 buli kisenge kirina ekinaabiro kyakyo erina balukoni 2 erina ey'omumaaso erina ey'emabega ekirala kye bankoledde yensereka gye baaseresa akayumba ate kyotagaseeko ningalabako ne parking erina ne parking wooleeta kasipasiyoko no parkinga okyetegereza njagala kubeebaza nti akayumba ka client ne bwe kaba katono Servant Constructors tekola kubirira ekawo obudde njagala otunulire shedi yako ng'otaddewo akamotoka ko ozze ne girlfriend wo oyina n'omwana ne muyingira mu kayumba nga buli kimu kiri omwo nga n'emmotoka teyeenyize njagala otunulire rooftop yako eriyo view yako nga ne bw'oba otadde wali tanka vale ze bakuwadde zokka zijjuza tanka y'omutwalo n'ofuna water harvest emala twali twamanyira eri ensereke yaago ey'ekibokisi ng'asereka ekkanisa tunuulira kageeti omala kutuuka munda n'omanya nti waki kali wafunda naye nga ko baakawadde ekituufu kye balina okkawa so ku lwange njagadde kwebaza Servant Constructors mwebale mwakoze akayumba ke bayita akayumba munda waako nakakulazeeko njagala weetegereze akantu kano kaakano wano ka veranda okalaba bw'oba wakayingira n'ogenda mu sitting room side wali dining ka kitchen olaba we kali omulyango olaba we guli n'ogenda emmanju master bedroom toilet yayo girengedde jangu ku kisenge ekirala eky'abaana olengedde toilet yawo kati manju egyo olw'okuba abadde bafunda ne bateeka wano toilets bw'oziraba ziringa eziri mu maaso naye ate ziri mu mbiriizi omuntu wazirengerayo oli ali emmanju well planned n'oleeta akamotoka ko no parkinga ye Servant bw'obanga mbadde okusinga mbamanyidde mu bizimbe binene project ennene masomero malwaliro zikalina nyumba bisenge 3 4 5 naye munkakasiza nti enkola gye mukola ebinene n'ebitono mubisobola mwebale nnyo Servant mbakozesezaako ku lwaliro bw'ombuuza nti muntu kigwe nsobola okurecommendinga nja kugamba Servant Constructors bajja kukolera omulimu omulungi when it comes to construction n'abalala bakola naye nze nja kugamba nti Servant Constructors ekola omulimu omulungi bagezeeko esimu yaabwe kweri ku screen bagezeeko balungi beesigwa ate ng'ekimu ku balina speed njagala nnyo genda ku site inginiya ng'asobola okumpuliriza ne mubuuza lwaki akabalaza tutakatadde wano either nanyinyonnyola oba naawuliriza nange kyemmugambye so si bino tojja bitegeera ennyumba yange Servant ekola ekyo ky'oyagala so si kyekola ki ne bwe balaba nga owabye waakiri bakuwabula buwabuzi naye tebakuwakanya bagezeeko mumpangudde kana akayumba ne bwoba ng'oli osologa nti muzeeyi wange kankamuyiwe mwaka akayumba kali mu bukadde nga 13 foundation to all play 13 foundation teri kwenyiga n'omuyiga omanyi kyenjagala ku parking n'omuyiga oluyingira teretya linda mu otonera ekisenge wekwate Servant balungi